masaza ga Buganda ez'omwaka guno kikomekerezeddwa nga ttiimu ya Bulemeezi ne Mawokota ze ziyiseemu okwesogga omutendera ogwa kwota fayinolo. Bulemeezi eyiseemu nga yekulembedde ekibinja kino ng'ekuŋŋaanyiza obubonero 9 okuva mu mipiira 3 ng'omupiira gwesembyeyo okuzannya ekubye Ssese golo 2-1 olunaku olwaleero. Sime wano! Akasajja kano kakuba Bulemeezi kati egenda kuttunka ne Busiro ku mutendera gwa kwota fayinolo ku lwokubiri lwa sabbiiti ejja. Yusuf Kinene ono nga ye mutendesi wa Bulemeezi agamba omupiira gwa Busiro tegugenda kubabeerera mwangu wabula agenda kuddayo ateeketeke bulungi abazannyi be basobole okuguwangula. Ffe tuli banna Bulemeezi tulina okulumba Busiro tulabe nga naye tugijjamuliza ati kubanga kati ate ogwa Busiro ewanuwe nga omuntu avaako. Ttiimu zonna ze tusanze mu kibinja kino abavubuka tebazirabyewo. Mu mbeera eno bakuŋŋaanyiza obubonero 9 mu mipiira 3 kiwa era kisindika obubaka ti gye tulaga tulabayo. Mawokota yemalidde mu kifo ekyokubiri ng'ekuŋŋaanyiza obubonero 4 okuva mu mipiira 3 era egenda kuttunka ne Kyaggwe ku mutendero gwa kwota fayinolo. Ssese yemalidde mu kifo ekyokusatu n'obubonero 3 ng'ate kooki yeesembye n'akabonero kamu. Kaside kabawa Ssese